Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Bannange. Badde ogamba ki wamma? Executive Media. Focus, innovate, succeed.
Real time with Mimi, subscribing, liking, abo malo sharing. Simai ya sponsor wa Sabuka. Nenebuuza efitina gy'olina ku real time ekukyazizza ebbanga lyonna. Eno basaba sente nnyingi. Eno ye yasente nnyingi. Eno wama eno program esaba sente nnyingi. Ate eri bansaba katono. Kate nga nina owagira company mu buli mbeera. Bakulange. Bagenda langa business ki? Kyantula. Gye njagala osinga otteekako amaanyi. Ensi yonna erina okuba nga emanyi Pyantula. Kuba buli gwe nsanga mba naye ekigambo ekyo kitegeeza ki? Wali otegeeza ki? Kati sikyayagala kweyogerako, njagala Sabuka yogere nga kigambo Pyantula. Bo balange. Bo balange kyekitegeeza. Kubanga olumu nange binkwasa ensonyi obyogerako. Naawe owulira muli ng'oswala. Okukyogerako nti kakati munnange Pyantula akola wati nga mpulira bimmenya. Ate nga waliyo abantu ssente zange zeeyogerera. Sente ozikoze. Nga basobola okulanga. Naye okola. Alhamdulillah. Era kinkoze bubi mu Little Hijab okubanga olina omwana omu omuwala. Abantu beegatta Shamim. Mbadde ngenda kufunamu akasente. Naye ogenda kugula omudaala mu Hijab Nation. Ntunde Halal Pyantula. Expo. Kikulu si kyakutunda. Kikulu kyakweranga. Abantu beeyongera okukumanya. Bangi nnyo abagenda okujjaawo abatamanyi nti obitunda. Simanyi obyekolera. Mbyekolera. Pyantula omwetabulira. Ddagala lya wano lya kinnansi. Otwala n'ebweru. Nakulaba otandise otikka ebizigo ngo oleeta n'eggundi. Kago. Mukwano kyonkoze. Oleeta ne kago. Essaawa yonna ngenda Nigeria kubireeta. Awo bagenda kukuwagira. Nanti Omunigeria ye yasitegeera. Wafunye visa. Essaawa yonna ngenda Nigeria. Kwemba saawa omukyala aliwo Betty mukwano gwange. Mubagaba visa in Nigeria. She's my friend. Even last time she called me. Nambuuza ng'oludde ogende Nigeria ne mugamba sinnafuna nnyo kintwalayo kati. Yeah, you know, bweba njogera ku bagagga bannange. Even last time she called me. She called me. Huh? Yeah, ne tunyumyamu ng'abagagga. So, Sumaiya, business ekoze, nabadde omu mbeewuunyiza, nabadde mmanyi oyina abaana mu kibuga bapangisa. Amasa, by the way, bapangisa line nga 3 amasanga 3. Ajuze mu ebintu byenake ate ng'akola. Kati nagenza olaba oyina edduuka ddamba. Ate essaawa yonna wekinaba kitambudde bulungi nja kugaziira ddala. Oyina bojjawo. Toka genda. Nazze nate sikulema. Ekisooka nawo se nenkwata Bannayuganda ki kye beetaaga. Beetaaga ki? Ekisooka Abannayuganda bakoye ebizigo ebitabule. Ekyokubiri abantu bayonedde ssente ku nsusu zaabwe. Ng'ebintu bye bakozesa tebikola. Tubaagala labika bulungi. Okitegeera. Kati nze nazze n'enkola yange mu business olina okuba ne strategy yo w'ojjira. Nomanyi nze we naaba nkola kino nkikoze ntya abantu bajje because jjukira buli mukazi omweru mu ggwanga atunda ebizigo. Gwe buli mukazi gw'olaba nga mweru aganze ntunda bizigo. Kati gwe ogenda kulwanagana otya ne bali ab'ebizigo abalala b'osanze ku market. Olwedda balina baklients baabwe. Kyovula nze nabagambye nkipimako. Jangu ogule ebboto yaffe eno ya mitwalo 18 tujawuzeemu oleeteko ssente ekitundu ne munna atwaleko ekitundu. Lwaki siikole ssente wansi w'enjuba wano? Naye nga bakasitoma bafuna. Bangi nakati essimu yange sigina ngireseeyo kuba mbakutambula naye nalifiiriddwa bangi. Naye kati sibasigale ku ssimu nga babakubira babala. Kati essimu ogirekayo. Esigale ng'ekola. Sumaiya. Kati mbugwe gwasoose otunda ebizigo. Nze asoose opima ebizigo mu ggwanga. Abasinga batunda biramba nti ekikebe kiba kya 18 kiba kya 18. Kati nze asoose okipimako. N'okitoolako. Nze sigabasene ne bw'ojja ng'oyaga kizigo kya mitwalo 5. Era nkitoola ku mukebe gw'emitwalo 2. Ne nkutolerako ekyetaago gwe n'ogenda oyirire. Kati okiteekawa? Nkirekawo era ne banno bakisangawo. Jjukira abakazi abasinga baagala kweruka. Kati goli specifically mu kwerusa. N'okuddugaza n'okusigala mu kala yo nkizi. Kati omuntu bwe yakudde mu buddugavu nga weerusaako ddayo. Fair and white akikola nnyo. Osigala fair.
fair and white yebizigo mane mayindi fey and Yosobola white okwesiiga. omanyi muwalange ense mukutte weti we kapata emnywezeza ajajjo agigamba nta bwe mugamba nkulina waigamba nta bwe mugamba nkulina eno we ngamba mu mutima mwana gwe nkubuliridde nga bw'ogaana mwana gwe nkubuliridde nga bw'ogaana ensi esooke kukwatemu naye kati waali ajuuliddemu bw'atyo ajja kuddamu alinga nze naye muzimu alina emizimu gy'abanyarwanda gijja gimulondoola so Sumaiya yayingira ekizigo ky'okutabula obulango wano akuba bwa bwereere sitabula katereze mimi sitabula kizigo nkuwa ekizigo nga kiramba apimako ne sabuni musalamu wano wetuuse abantu bakyalina ssente sabuni wa mitwalo 5 nga tukasalamu ng'otwalako webide kitundu ng'onyirira mukikola mutya ku internet okufuna ssente like kufuna ba clients kulanga abantu bajja abalanga buli omu kati alanga buli muntu alanga buli muntu ali ku internet naye abantu bagamba balanga naye tebafuna ssente gwe otulaga nti olanga ssente ziyiika olina okulanga olina okuba n'empisa olina okuba omugumiikiriza bakasitoma ba internet batawaanya how much bannange oli nakubira essimu ng'agenda akubidde leero naye ng'agenda kugula wiikisi nga 3 mu maaso naye ng'olina bimunnyonnyola leero byagenda otwala mu wiikisi 3 kati nekoola olunaku lwagenda otwala nalwo olumunnyonnyolerekeera so obugumiikiriza kintu kikulu nnyo ng'olangira ku internet naye era oba tolina bugumiikiriza mukwano weekanga obavumi so gwe yakatandika bakasoma bayiika buyiisi olwaba atandika edda simayina kumanya abaana bujjo tulaba abaana ku ffulu mama wanga buli kitegeeza bye twogerera mirembe tubiveeko tubyesonyiwe internet bw'eba esazeewo kuwa ekuwa internet nga yakusiimye ekusiima abula kyenjagala abantu bategere nti internet bwekusiima gikozese mwaka akaseera kubanga tobeerako nnyo otukesa n'ovaawo ne wayingirawo munno omulala kati olaba kati essaawa tulina aba beddings 2 tulina wiki beddings n'emirembe beddings naye emirembe amaanyi ge yayina si gayina kati wiki yaliko kati wiki yaliko yaani wiki beddings naye atunda beddings kati ye mupya kati yaliko ye yazze okitegeera nti naye ajja tuuka ekiseera aveewo omulala gye nefeya fe ngenda mukolera beddings anesi amuka beddings ngenda mukolera mmere ngenda mumalamu akajanja amukola bizinesi ya mmere naye kale kanneme mumalamu nnyo maanyi ngenda mukolera ka cafeteria ng'alina bu corporate coffee obwo businaka ate musange ng'avuddewo mukube muko oyo okuba mu bantu aveewo ng'adimini aveewo agende akole akantu addeyo abere ku pressure nga fe tujja no annyononeseeko kati agenda mu kutambuza caayi caayi amukutte ne epuloni ne caayi bimukutte kati musabira abifunemu matuuga agenda kubawulya ekigambo kimu kutokota owati omwana wakuteekako amaanyi naye muteekeko amaanyi agenda kuba mukutabula birungo bya nkoko nga newe musanga alumya akafi nga miggo agenda funa amufumbira akawunga n'ebijanjaalo deire miru ogenda ba omukozi si bulungi so internet omuntu osobola ddala okufunako ssente osobola ofuna ssente nnyo bwanaetokyali kati ndowooza oli bajja tibana bagenda otandika ate okubanga tugamba oyagala oyo omukazi agula emmeeza tukulikomendinga mbaana bayimbi nze ndeka oyo agula emmeeza gendayo kamukubireko wano nedda omanyi lwaki tebatusobola omuntu asobola okugula emmeeza ogenda n'ofuna ssente nga zijja zokka ziflowinga kati nze ntunda pyantula eddagala ndinoga bunozi kati toteekamu kyamaanyi ate ng'olaba bw'onojjawo obukadde 3 okugula emmeeza nga enkya ogenda bukola buddewo kwegamba nga twalaki tosanyuka edda nagamba nga naye bana bagula tebo ssente bazijjawa
Ngavera onenga nze nyizo okula tebe ye milioni 3. Naye kati ndaba ngoyo layisi milioni 3 zichakalamu. Bachaliwo nga ndoza birthday yange njoye. Happy day to Sindoza. Ndi wakoyo ya bintu byabagagga kwali. Sikyalabayo mukwano mwavu gwe nina mungo jemu. Zabange zisimanyi nakumanya internet banange ebeerewo. Sagana ajinyenya. Kati njoye ki? Yachoyagala. Birthday yaddi ya 14 mukwano. Mwezi ki? Guno gwe nnyini ogutandika. Tuuse nno. Kale tujja laba. Njagala bintu bya buvunaanyizibwa bino wammanga. Omuli kamera. Omuli lenzi. iPhone ennungi egwenda okukwata content. iPhone wa business. Agateeka wansi wa 13. Nina mukajanja. Sika kuba nti mompa. Sika kubanga mompa. Ex badde mukutte. Sika kubanga mompa. Yena adde nga njaga ki ekirala. Njagala computer ne nina computer specifically je njagala Samsung. Machine je njagala ya Samsung. Monitor. Samsung. Njagala sound. Listi yange eri awo. Alhamdulillah tutajirabamu. So Sumayi yaluli oyina ekigambo kyewagamba n'ogamba nina ekibuuzo nno kye nabuuza wano. Nali mbuuliza muwala Mawulana. Omuwala yagamba ayina omukisa gw'abasajja batali basiraamu. Abasiraamu tabafuna. Mawulana n'agamba ekisookera ddala omusajja omusiraamu eddiini yamukola ki? Yamugaana. Naye mu comments mwali mujjudde abawala oyo yenze. Bannange nze oyo yenze. Kati oyo yenze nze simanyi lwaki oyo yenze. Kati bali mu comment section kati oli nayo wano. Kati Naawe yenze. Naawe. Omusajja gwe nsembi okumanya adde musiraamu. Ate oyo mufunyo. Naye tewamufuna mukisa. Wadde akatono. Kikyolo edduwa gisaba otya ngo mungu omusaba omusajja. Musaba omusajja ne mugamba nti Mukama nsaba ompa omusajja omusiraamu eddiini. Kagenda kunjagala. Ampe emirembe muwe emirembe. Enniya yo ng'eri etya? Nga byensaba yenniya yange biriko. Naye ogenda okwesiŋŋaana nga Mukama gwakuwadde nga bigaana. Kiki ekigaana ggolowooza wakafuna abasajja bameka abasiraamu? Mu bulamu bwange 3. Ne bigaana. Kati olaba wagezezzaako. Kati basajja 3. Oba opakuka okuzzaawo. Nina okupakuka. Lwaki? Kuba nina okuzzaawo mangu saabeera mu bulamu nga sina musajja. Oluvaawo bw'oti. Kati oyo gobadde omanyi yankyawa kiro ku makya nalina omulala. Ekiro yampereza message nga sina kye mmukoze. Naŋŋamba kakati mbadde nsaba ati kirabika sikwagala kimala. Mbadde ndowooza oba twerabyeko ekimala. Tukite. Konze kale tewali buzibu. Ku makya nakera ndi mulaavu. Naye wagwa mu depression. Namanyi lwaki ate singa saayina enkeera mulala naligiguddemu nnyo. Naye kyakulumamu. Kyannuma naye yagenda okukiŋŋamba ng'olwedde nkimanyi. Okisensinze. Nakisensinga kuba jjukira yonna jjaluli. Nga nkiwulira. Nga nkiwulira nti omuntu nti tugenda kukwatagana. Naye era n'amala n'akyeyatulira naga tukite ne ŋŋamba genda. Naye kati wakola ki? Tewali. Tekisobola omuntu asobola kukyanga tolina ky'omukoze? Sina kye namukola. Either go wakyawa oba yeeya kukyawa ku bibiri. Oba yalaba oba gwe wamukyawa n'osirika n'olinda yeegobe. Kati nze nalaba ebikolwa bye nga si byebyo ebyenjagala. Kubanga ffenna abakazi twagala kwagalwa. Nze sigenda kwesibako nga gwe tompadde budde. Buli kaseera mbere nga nza kukubira nza kunoonya nti oba tugenda kubeerako ffenna tulina kwogerera ku ssimu. Ate n'essimu teriiwo. Nze neekyawanzekko eno. Kati ye naŋŋamba nti nze njagala nnyo okunjagala ate ye talina budde obwo.
bwako njagala nnyo yali ye tayagala nnyo ayagala katono toli ku ground tompadde ssente kunsuubira kwagala yali takuwa ssente saafu naye wadde olukumirwe tompadde ssente ku ground toliiko sima nzijukiranga gwe yagamba nti omusajja akuwa ssente nali muwaana kati wamutuwaniranga buwanizi of course omuntu oba nebbaawo olina omukuba abantu obalage nti buli kimu kitambula bulungi kimulungi nnyo he's doing the best kati sente ze yali agenda okumpa ani yali agenda ozimba era nze nali ngenda ozikuwa mu kiti kye sina kyendamugamba mukama wange kitegedde ekyo ebyo abantu tubikolanga kasita ogwa mu mukwano n'omuntu buli kimu kisoboka wabula bannange efitina nayo etandise so gwe wali ogenda okunneeweera ssente oŋŋambe neebaze mulamu olwo muwaana ebigambo nga 10 ku ssente zo kitegeeza wali abakazi abagula ebintu ne babitwala ku buko ewaabwe ne bagamba muko yabiweereza bangi nange nkisobola singa mba nfunye omuntu gwenjagala nga ndaga nti waali kati omuntu osobola okwagala nnyo okukwagala nekikukyayisa okwagala kyankyayisa kati gwe biki byewali oyagala akole gwe byataakola n'ogamba nkamute no like omuntu tanoonya ku ssimu nti amperezebwa message oba ankubiri ayagala nze mukubiri kati nga nange saagala kukuba okitegedde nsobola okukuba yatisi omulundi ogumu oba oweereza message naye gwe bondaga nti ku makyanza aweereze kawungezi nempeereza nekiro nempeereza message ate ekintu kya communication kati gwe walinga akifaako mu ntandikwa kyali kiti ate kyali veroke ng'aweereza yatandika okwekwasa mbu ate obudde bweri bwanjawulo ku bweno naye nga luli tulyoke joberanga obudde bwali bukyuse kati mu kukwanibwa wali ofuna message bulungi nga nnyingi nga siva ku video call mu wiiki emu ng'oyagala mupositinga abasajja b'Ebulaaya balina omukwano ogw'oku ssimu kati ogenda ogutegera nti si mulungi ng'ebbanga liyise naye Mungu yansaasira n'amundaga mangu oyo naye n'agenda naye kasita wali omuweereza ebirabo nali sinnabiweereza mpozi wali ebisiza muki nali mbitwala kujja ekyero lumaano wewambulira n'embisigaza birthday nga ye tebalina kye baamuwadde yali aguze ebirabo abitadde mu DHL abiweereza omusajja e Bungereza omusajja nange asooka ompeerezeko ssente nga tonnaba kumpeereza birabo yajjanga ngala nze ndabye ebizibu mu mukwano naye gwe ebyo wentukidde okugamba nti abasajja basiraamu kale kimanyi nze nayagalako omusajja naye nga talina kyampa okugjako bbi sirina kye ndamufunamu okugjako bbi naye Sumayya Sumayya olina ebibuuzi by'ekisi bbi kyeki osobola okwagala omusajja nga tasobola kuwadde ennusu ebibiri naye ng'akugulira buli kimu kyakugulidde nga kyakulya ogenda kitwala mu ttooyi iye kati nti wandyogedde bunye toyinza kugamba nti nga mufunako bbi kitegeeza abeera ampa bbi yekka taba talina kyampadde emyaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nga naye ongulira ennyama n'oginteeraawo enkoko n'ogireeta naye nga bwe nga musiraamu mpaayo ebiri nga teziriiwo anti yalika yakwana muyala singa nali muyala lwaki yali angulira ebyokulya anti okkute nyende mu ttooyi ate ye ebyo abifaako ebikomeredde okyuzingako okulya n'otagenda oba okukyuzinga n'oli yali ayagala nnyo okumpa ebyo yatuuka n'okumpa nnusu akakadde kamu nti tugenda kulaba maama wange ne taata ajje waka akyaliyo like abalabeko nti omukazi bemukwana bamuzaala wano naŋŋamba akakadde kaako ogenda okagulemu ebyokulya mukwano twagenda ffenna ne tubigula tubiteeka mu mmotoka nembivuga paka waka naye ng'akimanyi bungi tagenda kujja y'oli atajja oyo mulala obadde ki naye bade kawunti ye eri ku mmeka 7 tekisoboka sitole zo zokka zewakampa wano zisukka mu musanvu ezimu sitole ng'ate abasajja banjawulo ziba olumu kunyumiza sitole naye ng'eri ku muntu omwoyo kati nze
nina obukyayi bungi nnyo eri abasajja basiraamu. Tobufuna gwasaba obubi. Kyaleka ababi be bajja mu bulamu. Kati nzo okuba ne gye weetooloolera abo b'osangayo be baliyo. Ate mwattu nno. Ng'omusajja omusiraamu oyagala ng'ali ate. Omusajja kubeera ab'ebweru bagenda kukukoonamu. Omusajja omusiraamu ekisookera ddala alina okuba nga alina eddiini ng'esinga ne gye nnina. Eddiini kye ki? Kale nze ndi munafumuuko. Era nina ebintu ebinnafuyamuko ne ŋŋamba nti wano wo sijjunga nange nkyasijjudde okugeza ng'esswala. Sitera gisaala ne nzimalako 5. Era olusi bw'enswala subuhi awuzuuli ne neebuzaabuuza ne nsalayo kawungezi. Kye neemanyiko sisobola ziba lunaku nga sisadde. Naye tezisobola wera 5. Ekyo kati njagala omuntu agenda okunkubiriza. Oba nkuteke mu gurupu ejjukiza. It's okay. Nga bw'olinda omusajja. Sirina buzibu. Ng'ogenda kunzijukizaako nange we nnaaba sitegedde oŋŋambe oyo mwagala. Ekirala ky'olina okuggyirako obusiraamu omanyi nti omuntu abanga si musiraamu ne bw'omugamba obbawo aba alabanga tekyetaagisa. Nga musiraamu bamuyita Mahadi naye ng'omugamba batuwoowe ng'alaba ekyo si kikulu. Kati njagala omusiraamu oyo amanyi nti n'okuwoowa kukulu. Ate amakulu oyagala nnika. Ekirala oggireko ku ssente. Ssente zibeere za nkizo nnyo ng'ojja. Kubanga we zitabeerako obulamu bugenda ttambula butya. Tebugenda ttambula. Nnyinza okutazikusaba nti mpa ssente zo. Naye baamukko nazo. Naye beera ne ssente zo. Zenkana zitya? Olina okuba nga oyina. Nze kati abasajja be ŋŋamba nti bayina nga wazimba. Oyina amamotoka go. Bizinensi eyimiridde. Ezo ze ŋŋamba nti omusajja nafuna alina ku ki? Ku ssente. Oyagala kuba nnamba mmeka? Newe mba nnamba 15. Ennamba sigirinaako buzibu. Ne bw'oba wa myaka 9. Oyagala mutuga? Simuyinaako buzibu nze ddagala nzaaliyina. Myaka 9 okuggyako ng'oli mutemu. Mukwano omusajja myaka 9 aba musajja wa mpisa aba musajja mulungi. Kati ujja onoonya waakutuga. Wakuyiira liquid soap mu kiyiga gwe. Omusajja nze si somanya ku myaka gye omusajja w'ekyenda omwagaza ki? Sanyu wabanga yaliwo. Sanyu ki? Byonna. Ayo omusajja bwe mutwe muwoza ndi ow'ekyenda ajja ate nga babakwata n'abavubuka. Nze abavubuka sirina kye mbaagaza. Bayirawo nze nakati omusajja ow'emyaka 3 okunkwana nnyinza n'okukuvuma. Lwaki? Nsobola nkukuba. Ate nga Sharomu yangamba akwepikira. Sharomu omwana muto nzaala muzaale. Siya. Kati bansange ne Sharomu bagambe bansanze ne katabani kwange. Sisira mwana buto. Bwe mba ndiira ddala. Abasajja abakuzeemu. Kasita mwena mutunda ddagala gganda. Bizinensi eri gye watandise giwe Sharomu. Mbu Sharomu tugikugobesezza ggwe. Njerekereza tejja kukola. Oli yatikka katoni yatikka container namba. Olimba. Njerekereza. Kati bwe wabadde awo. Ng'abantu babinsaba. Nga bansaba nnyo buli kaseera. N'obitumye? Ate nga ndaba sina nnyo nsonga lwaki mba sibitunda. Kubanga sina musajja nti wuuyo ajja kuŋŋamba ate kaakati Sumaiya kino. Ekita. Bizinesi teyakunyumidde. Nagitadde. Sigala nnyo mu kizigo kuba bwe wayeruka kale wafaanana bulungi. Sebo ngambye ngenzi nnyongerako. Oyongeddemu mu kizigo. Jjukira tewali mweru. Kati mbyongeddemu. Wali muddugavu. Nga tomanyi ssane. Ebifaananyi byo nkyabirina. Ng'okyali muddugavu. Naye banaye okoze ky'amanyi okugamba abantu obuddugavu bwange. Nyanti era kikoledde muno abaagala okweruka balabira ku ggwe. Naye babunoonya example. Ano waliwo abajja ne baganzi bwe yatugambye wali muddugavu naye nga tolabika kuba nga weerusa. Ebizigo byenkozesa bye birungi. Kati gwe tosagenda ku mpiso. Nze mpiso ngitya nkyagala okuzaala. Egaana okuzaala? Eyinza okukoolayo complications. Era naye baba bagikukuba bakugamba okyagala okuzaala. Nkyayagala. Layira wallahi. Mani manyi no. Abamu babikola mu butamanyi.
empiso yeetaagisa nnyo singa oba omanyi buli kimu okikoze kiweddeyo kati oyagala kunyirira bunyirizi. Naye obanga okyalina essuubi ery'okuzaala lwaki oba weekanika? Ate nga n'ebizigo bisobola okukola ekyo. Ante ebizigo byalinga bibaleetera kinnamakula wano. Just tebamanyi kyakukola. Singa oba weesiga ebizigo n'olaba nga byamaanyi, ebizigo ebyamaanyi bye byeta nnamakula. Toteddeko sunscreen, toli ku supplements, kwegamba so mweyerusa n'omina ne supplements. Olina okudda obuto. Skin neetakaddiwa, ebizigo bikaddiya. Bino bye mwekuuba. Oluusi abasinga bibawonyisa n'obbawonyisa. Muunya. N'ebizigo. Bawunya. Ebizigo biwunyisa ddala. Layire wallahi. Oba kiba kyalayisa ekizigo. Ekizigo si kyekiba ekyalayisa. Naye nga mulina omulimu munene. Saabakyala b'ebizigo. Ate Shalom enkuba gy'abakuba balira. Shalom omukazi eyeeyerusa yamukola ki? Tabaagala. Tabaagalira. Ate aleka Shalom yagamba mukazi we ndi kusaba okoze make-up nkuta. Mukazi wa Shalom ali mu ku bakazi betubala wano. Tuli batono nnyo in fact abatambula nga tetulina make-up. Tasooka kwekanika. Naye gwe kati olaba weeyerusa n'okuba akasige lipstick eno biki kati ate wuyo omugambye gwe kennyini nti mutera owunya. Ova mu kalenda ensiiwuufu zino ezisiibwamu otandika okulabika nga tokyali wa kilasi eno y'abano. Ezo zaawaka. Kyova olaba abakyala abafumba basinga baddugavu. Kati bano basire queen b'osanga Gwe ero kala yaffe yabakola ki? Eyo yawaka esiibwamu. Era omusajja kati Shalom ab'ebizigo nga baleese ebivumo bipya batikudde new stock. Ero yawaka. Era kati wano mu kamera okola nsobi. Basira genda ati. Si. Abaana babali balina okubeera wano. Ffe tuli wana. Kati era anko alina okuba nga alinayo ki beautiful ekitambula. Kigenda ku mikolo kyekyeru. Kati ffe tusigalaka mu mmere. Zaawaka za mmere za kuzaala. Abakazi ab'ebizigo tetukalaakalana na kuzaala. Abeeyerusiza. Yes. Ne bwe tuba tugenza okuzaala nga nfunye olubuto kizibu nnyo osanga weeyerusiza gagamba sindika push. Bagamba batya? Tusala busazi. Mmwe temusindika bizo okusindika mwabirekera ba Tracy. Kugamba ffe Katonda yatukola ffe nga tulina kutwalibwa nga bambejja. Kuba eno kala yammwe yekyala. Tetulina kakaalukana na mibiri gyaffe. Ffe tukuuta abaseppiki. Kubeera enziro ne weekusammukira tebalaba nti ekugubizza. Kati awo obuzibu kyekiti abakazi abasiga ebizigo kye batamanyi kimu. Kunaaba nnyo bali bewunya. Jjukira. Kirungi ffe ne bwomala ewiiki towunya. Omu ku bulombolombo bw'omukazi eyeerusa olina okuba ng'onaaba nnyo. Ng'ate olina ssente nnyo. Lwaki? Ebizigo bya bbeeyi, ebizigo biwunyisa. Olina onnaaba ate ng'ogula ebyebbeeyi. N'ebyebbeeyi biwunyisa. Kati olunaku omwabe Yerusalemu n'aba emirundi emeka. Okimanyi nti waliwo omukazi anaaba omulundi gumu olunaku. Anti aba akuuta ki? Omuddugavu ne bw'otanaaba. Ekko ligenda kulabikira wa nti olina ekko. Osigala olina ekko olyo mu kkalayo. Naye kati nze Sumaya ne wemmala ennaku bbiri just nga sinaabye ogamba gwe ng'okyuse. Okitegeera. Kati ne bwe tutambula ffenna n'enfufu n'etukuba nnyingi eyo yeregama ku feeseeti. Kati yange tekuba. Kati okeyitako buyisi. Eyo enfufu eyitako buyisi. Mba nfaanana ng'enfuufu. Tosobola giraba nti entaddeko. Kuba olaba mpulira. Ne bw'oyambala gomesi otaddeko kkala enjeru. Apangisa gomesi agamba kati gwe oli mweru tontawaanya na kuntawaanya. Bwe bagamba. Gwe omweru totawaanya naye omuddugavu. Era singa obadde muddugavu singa twakajjayo gomesi nga 10. Naye kati gwe omweru buli kimu kikutuddeko. Enjogera ya buli kimu kikutuddeko yekola ku beeru. Omuddugavu si buli kimu kimutuulako. Tuba baakuyiiya kutetenkanya. Kitegedde. So, abakazi beeyongere ddala onnyirira. Okunyirira kirala n'okweyerusa kirala totabula bintu bibiri.
okunyirira kirala n'okukwata mu kizigo kirala. Abakazi beebuzabuza lwaki abakazi beebuzabuza omukazi ajja kudduka n'akugamba Nalongo njagalayo ekizigo nga just kimbrighteningamu katono saagala kweruka n'omubuuza kikyotegeeza kale njagala nkwenkanekaawo naye ng'akugamba yenkananga ggwe ayagala kwenkana nze kati gw'oli mwerwe baleeta abaddugavu n'envaayo nyinza okusigala ewaka nze Zibeda mwefeeko nnyo buli musajja wallahi tuli baakuyitetenkanya nnyo buli mukazi ali ewaka nga bamuwasa nga muddugavu weebaza ebbaawo sooka abasajja baagala bakazi abeeru lwakwekaza babuzaabuza batwagala Shalom mwekaza oyo talimba mmumanyi Shalom olaba ne bw'aba kyayagala era abadde ajja kyogera tayagala beeru olw'okuba omukazi gwalina ewaka muddugavu Shalom talimba tayagala beeru abasajja agambe tebakyayagala bakazi beeru Sumaye oli mufumbo waawe Sumaye obweru wafu empogo ogambe mwamuwerekera abasajja teri mweru mwali mu bufumbo mbu naddala bayo omanyi bashiwa tetwagala beera mu bufumbo mwettaala kibiyiye byonna mukwano abeeru battaala ekitiibwa ky'abeeru kyonna agambye ettaala ya sitima omusajja alina omukazi omweru ayanguwa omwanjula mu bakwano be kyantabula abeeru abatuufu teboogera naye abaakwata mu kizigo ne bejja mu kkala yaabwe kati kankubulireko Zibeda essaawa eno n'omweru nga bamuzaala mweru ayongerako akazigo kuba wotakongerako ogenda guba olina okukyamukamuuko mwesiga abaddugavu tweyongerako ki namwe mwesiga tukyamuke ate oluusi ne bwofuna ssente zikutuma kati gwe ssente zakutuma kweyerusa ssente zikutuma ne zikugamba yongerako kino kati ekiddako ogenda kugula bbina tebamanya ddi lwe balina kwogera ne batalina kwogera kazi omweru ayogera aleekaanirako omukazi omweru waaba ayogera olaba nze kati wemba ne mujja wange nga muddugavu ayina leeni w'alina okukoma era ekitiibwa aba mpa kyanjawulo atya n'okutya agamba omukazi wenna amugambako okitegeera naye omuddugavu gamba wasiwukira muli kati nze alangamba ddi nti siwuka kati kweshami mungana tanise kuvuma sooka onvumemu awo ng'ovuma mujjawo muddugavu omukazi omuddugavu ebyokuvuma ebibeera bikwetimbyeko sooka ompeemu awo nze mujjawo teka siina gagoba ku kyano nvumamu kiwa abaddugavu obuteewa abaddugavu nnyo maanyi omuddugavu avumika naye omweru omuvumayo kimbi kirabe kyayeruukirira kirabe abeera ku kimu kyayeruukirira wayeruukira ng'ekibeere kyemu kyokka kwe bakoma ate ffe buli kisiwufu buli kibi ku nsi oba okifaanana buli kyomanyi nti ku nsi kibi oba okifaanana mulabe yaddugala ng'enziziiri n'omutunuulira musajja talina nakyakwagalako ggwe raba wena olina okuumuuka ovaako vvu lyerere evvu ku muddugavu kumweru livaako olina okufunayo omuntu omuddugavu kati twevumemu yeetaase twalyevummyemu nalaba ebivumo byabeeru n'abaddugavu ebibyo byangu oyinza okumumayo ng'ebi n'okuwa nga nze nina 15 so ffe tetusobola kulayita abamuddugavu munno naye kati ate gwe sikuteeka ku levo y'oli nze ndi yaddeyaddeko mukwano oli mukwafu sina muddugavu era akaba mbagamba abeeru simanya mbu babeera banyogoga just abantu beesigawo byebizigo beesigamu n'ebisambi beesiga ebizigo tolina sigamu bizigo mu bisambi tolina kwesiga ebizigo tulina paati zetutasigawo bizigo zitulage abayagala ayeruke buli wamu ngamba ate bino ebya bulijjo ebitali byakweyerusa nowoosiiga abakazi abeyerusa talina kweyerusa mu bisambi talina kusiiga bisambi bizigo lwaki ebizigo bikunyogoza kati nako oba osiiga wano ng'ebizigo bisika ebbugumu lwaki temubivaako tetusobola tulina okuba balungi muba munoonya bulungi
obulungi n'ekitiibwa buli mu kkala njeru okutyoboolwa n'okkubwa kkala nzirugavu omukazi kimanyi nti omukazi omweru ne bbawa aba atyo mukuba mbambi kubanga bw'omukuba oluyi lusigala kati nze babakera ku makya ne bankuba obujulizi buba bungi naye gwe bakkuba ne batabawo obujulizi kati onoogamba ki ku poliisi bakkubyewa naye nze okolako oti kati nfa ankubye nnyo lukuba oli wasalawo onyumemu n'oyongerako tunda eddagala bino byansi Shamim olina okunyumamu abantu bagambe oba abasajja bogamba ababuze banoonya muddugavu gwe baaleka eluvannyuma baagala muddugavu oli gwe baalekawo gwe bakyanoonya tonnabalabula nti yeggwe kati yenze mukwana abadde anoonya omuddugavu we nakyuka weeyerusa naye nnyuma wano mbambi wano wensinga onnyuma leetayo ku kifaananyi kyo kimu ekyobuddugavu ndaga abantu basalewo leeta tulage shalom tatera kulimba siinawo simusajirezi era mugamba mukwano neyerusa nze olwo nabankola ne bambuuza oli mweru naturale oba nga muga mukwano ndiko akazigo toliiko ka oliko omuzigo mukwano ndiko akazigo naye era bayira we tusinkana nanoonye wadde akazigo talabawo naye abaana ozaalaba kkala ki beeru beerusa nabo nako mweru n'omuddugavu kati obeerusa just mukama yakikola tunagamba sijja kukulabisa nnyo mweru n'omuddugavu kubanga bakundabiza za omusajja gwe nazaalamu amanyi ndi mweru tasobola kikkiriza nti ndi muddugavu era we nazaala banaga mpannanga onzaalidde Abamerika era nze mpita mu Amerika wange yakulekawo nga wakazaala ayampita mu Amerika talabirira baana ate akuba nayita Amerika namuleka ne mmuleka awo Semaiya omanyi saagala nnyo weesome weerabire omusajja gwola oli single mother alabirira abaana be omusajja akuyita ddi Omumerika we ankubirako ku ssimu naga mu Amerika abaana gye bali baatalabirira bambi twasigaza just eyo gundi abaana abakimako baatalabirira bambi namuleka musiru takusiriwaza bambi kyokka nalekawo omukazi omweru omulungi atunda ne pyantula nga buli kimu akirina n'agenda naye era wabeereyo yejjusa ate ono omupya eyakagenda ye agenda kwejjusa ki obadde omanyi ndowooza nsirise ompita mu ssiru wafunye omupya n'agenderawo nga taakatayite kasaze naye namuwonye kubanga osanga singa twagenze wala nnyo teyalabye ettaala lya Kampala saamuganyiza ndowooza naye abasajja mumanyiira engeri gy'omanyira omukazi omweru ng'atunda n'eddagala nno ongereko nga buli kimu nga teyeezonzese biddagala yeereka atyo buli kimu ndabanga alhamdulillah olabanga ggwe mukazi mbakazi naye abasajja bakulemye okukuuma simanyi lwaki naye bakati mbakolera ekimpa ku magezi ate manyi ddayo mu kkalayo tekisoboka nfa n'embula nze okudwala mu kkala enzirugavu si ebizigo tebirina ebituuka ne bikuluma sikini yo ndaba olumu ebanga ettaala nayibanga giraasi tolina bulumi bw'owulira bwonna sina kyempulira kale nze kyenategeera bwe ndaba nga mpitawo we nnaalikomye nga nkomaawo nga ndekerawo okwesiga ebizigo nga nesiga ebya bulijjo kasitola ng'oyeruse ng'osusse n'ogaba naye nsusse Katonda we yantondera naye waliwo abagala okwesiga ne bakisussa n'ofuuka tebinyuma olina kubeeranga kati ng'obuzaabuza oba mweru oba muddugavu wayingira buyingizaawo mu dduuka owulira nga ofa fana akazi ba Caroline batuule eka ate aba Caroline be bammwe batya abakazi abaddugavu bagala Caroline ate ayerusa naye abakazi abaddugavu abagala okujja mu bweru ababeera ewaka abaddugavu ennyo kati ng'oli bw'aba ayagala kwerusa asookera ku Caroline
musibe bulungi mweraba kimala bumazi kubaddukavu osuse olina okukoma bijjeeko mpa ku plaani wange. Executive Media. Focus, innovate, succeed.